mwebale kwekomera ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishidi Segawa. Gwali mwaka 2007 omwezi ogwokutaano omwagalwa w'abangi Prince Paul Kafeero yatuva ku maaso. Ono mu kuyimba ennyimba ez'akadonkamu ng'ekyamazima buli omu waali akwata ne ku ttaba n'agamba omusajja ayimba ng'ennyonzo ono yavaawa naye nga womanya ebya Katonda entuuko weeba etuuse ne bw'okola otya toyinza kubeera nga mwattu ogisimattuka. Bw'atyo olwamala okumuziika wale ku kyalo Masaba mu Town Council ey'Ekokonjeru mu district ey'Ebuyikwe abangi baagenda maaso n'okuba nga buli omu adda ewuwe. Naye abafamile baasigala mu kusattira buli omu ng'agamba bannange abaana b'omugenzi be baliwo abatuufu. Abantu baavaayo buli omu ng'agamba Kafeero kituufu ayinza okuba nga ayina abaana abawerako ate abalanga bagamba wandibanga mugiddemu n'abo abeenoonyeza ebyabwe. Abaana bataka wansi wa 20 be baavaayo ne bagamba ffenna tuli baana ba mugenzi, ffenna tweddira nkima, Kafeero yatuzaala. Bwe batyo bakola DNA eyasooka naye nga tebasinzidde mugana wange ku samples ez'omugenzi. Era waneeno DNA yavaayo ng'eraga nti abaana bana bokka be baali ab'omugenzi. Mu mbeera bwetyo bano abalala baagenda maaso n'okubeera nga babisambajja. Baatandika okukukkuluma ne bagamba ebyenfuna bireetedde baganda baabwe ekyamazima okwekobaana n'ab'eddwaliro okufulumya samples ne results ezitakwatagana. Era waneeno ne bavaayo ne basaba nti DNA entuufu erina kubeera nga amwattu ekolebwa ku bo ne kitaabwe abazaala so saabo be bagana maaso n'okuba nga bajjako omusaayi be batamanyi. Bagamba bw'ogamba nti mwagujje ku baganda ba Kafeero ebyo tetujja bikkiriza. Era banano baatandika okugenda mu ofiisi ez'enjawulo nga basaba obwenkanya ne bagamba baleeri batandise okutunda ebyobugagga bya kitaffe, baatandise okugabana emmaali ekintu kye balabanga ekimenya amateeka. Kati mu bangi abaavaayo okubadduukirira mwattu oluvanyuma eyabadde minisita w'abaana n'abavubuka Baramu Barugahara n'avaayo n'agamba buli kimu ngenda kubeera nga nkimaliriza, mugenda kufuna obwenkanya era ono n'ayita mu mateeka baziikule omugenzi bamujjako samples bano abaana nabo bagiweeko omusaayi bagende mu ndagabutonde. Era kyonna ekinaavaayo nti kye kijja okubeera ekyenkomeredde waneeno abaana abamu abaasuulibwa ebbali bwe batyo bazzeemuko ku ssuubi, bazzeemuko ku ssanyu akaseko ku matama twalabye ng'ekyamazima kababugaanye. Naye ate we twogerera mu kiseera kineeno si birungi. Kampani emanyikiddwa nga Rhino Funeral Services bwetyo yapangisibwa ogenda maaso n'okubeera nga mwattu eziikulayo omugenzi. Naye bwe muziikulayo ng'ate be bamu be balina ogenda maaso n'okuba nga baddamu okuzimba ekijja. Kati abazimbi abadde bateekeddwa okubeera nga bazimba ekijja kineno kiraga nti bo bakunnumbe bukunnumbi ne bagenda. Balese omusenyu mutabule bayeemu semiti ne balekaawo n'ebikozesebwa mu kuzimba byonna babirese mabega. Ebitiiyo, kizo, kosa n'enkumbi byonna balese mabega ne batambula ne bagenda. Ekyewuunyisa nga bw'omanyi mu kuzimba ekijja amayinja makulu nnyo. Amayinja ge geeyambisibwa muganda wange mu kuyiwa enkokoto makulu nnyo. Naye go tegabaddewo. Kati Frederick Kalala oyo nno mulirwana abeerawo kumpi nga ewaziikibwa Kafeero. Bw'atyo yagaza maaso n'okubeera nga tugamba nti banaano ekyamazima enkoko baagikutte mu mwa, baakedde bukeezi okujja okutandika okuzimba. Naye mu kutuuka bagenda okulaba ate abazze okuzimba bakyuse baddayo nga bamaze okutabula omusenyu ne seminti ne babitabula ne balekaawo. Seminti yabaddewo, omusenyu nga weeguli, naye nga tewali kino na kimu muganda wange kyakoleddwa. Kati batandise okubeera nga beebuuza ate guki ogubadde. Bino byabaddewo olunaku olw'ejjo ku Lwokubiri nga beebuuza guki ogubadde. Kubanga muganda w'omugenzi yatugamba nti aba Rhino
funeral services basasulwa era ne yeebaza Balamu n'agamba ono omukulu yali akavalinze mugana wange costs zonna nga zonna zaali ku ye. Kati abatuuze bwe batyo baalaze obutali bumativu ne bagamba singa twabitegeera ffennyini twandyekozeemu omulimu ne tuzimba ekijja kineeno ne kiggwa. Naffe ku kino ekiro tulina abazimbi abasobola okukola omulimu muganda wange ogw'ettendo. Kati mu mbeera nga bwetambula bano bagamba singa tuba n'ebikozesebwa ekyamazima tujja kugenda maaso n'okubanga twezimbira ekijja. Ono omusajja w'amaanyi nnyo mu kitundu kyaffe era atuweesa ekitiibwa gw'omanyi kitegeeza okubeera nti Kafeero yava Buyikwe. Kafeero muganda wange yava Bukunja. N'olw'ensonga eyo bano bagamba omulimu bwatutyo tujja kugenda maaso n'okubeera nga mwattu twekwatakwata tugugguse. Nende Abubeka bw'atyo yagenda maaso n'okubeera nga agamba Minisita Barugahara buli kimu ekyamazima ekyateekebwako okubeera nga kiggusa ensonga zineeno tekikyabanja naye obutugudde olunaku olwaleero ekyatanudde abazimbi okukwatamu ebyabwe ne bagenda teri n'omu akimanyi. Kale bwe ŋŋenako mu mbeera endaba waliwo comedian amanyikiddwa nga Shawa, ono ng'akola ne munne Sami. Kati Shawa yagaza maaso n'okuba ng'akola akatambi n'agamba nti baasimatuse akabenje baatomedde ente eyabadde esala ekkubo babadde bayina omulimu gwe bagenda okukola mu district ey'Hoima. Ebigambo bye bw'ati bwe yayogedde. Alhamdulillahi rabbil alamin, banamwe bale kunsabira oba Allah akyali ku saidi yange. Tubaye tujja Hoima nga tuvuga tubadde abantu batano soko balage emmotoka bagirabe dabalabala tuwonye kufa jangu olabe wano ekyazute master pilot yale kitwala naffe jangu olabe emmira yenu. Abantu be Hoima ekintu kyemukola okulunda ente obudde bw'ekiro bannange kikyamu. Nvudde eri nga nvuga emmotoka nga nninnya akabaati nziruka emisinde mmoroka mbaddemu ne Cyrus Sami Masaka Jemi M nga tudduka tujje tusange manager waffe ono wa legit nga tulina okukolayo ku obulango bwa legit eno esangibwa Hoima before genda ku show ne tufuna akabenje naye akabenje kabadde kanti nkonye ente n'enjikuba ejjembe naye tuwonye buwonye obutafa kozi emisinde gye mbaddeko koze ekubo nga libadde free nga liri open nga nzikirizibwa okudduka emisinde gye nkola ki naye abantu be Hoima mulunda ente obudde bw'ekiro ntomedde nti abanyana maaso n'okubeera nga nvaawo ye tengetenge osobola muyita tikitoka osobola muyita dansa oba comedian kati ono kiraga nti yazzeemu okukwatagana ne maneja we Rango tengetenge amanya g'amatuufu ye Sahadi Sozi. Bw'ategeeze maaso n'okubeera nga yeemulugunya gye buvuddeko awo emabega n'agamba nti manager yatutte social media handles zange, social media platforms zange zonna yazitutte. Manager yaani Michael. Kati Michael butereevu olunaku olwaleero avuddeyo naye ne yeewozaako n'agamba ebyo twabimaliriza twategeeraganye buli omu percentage gyateekeddwa okugenda maaso n'okubeera nga mwattu afuna. Tengetenge ne kitaawe bagenda kufuna ebitundu 60 nange nfune ebitundu 40. Ekyo kye twakkaanyizaako. Tengetenge yafuna ettutumu ery'amaanyi mu mwaka ogwa 2023. Ono nno olw'ekikula kye n'enfaanana ye bye byayongera okubeera nga bimuwa ettutumu nejja buli kati amwattu ayina following y'amaanyi nnyo ku Facebook, TikTok kosa ne YouTube. Kati tengetenge ono amwattu ekyewuunyisa ayina ba followers obukadde 12 ku TikTok yokka. 12 ku TikTok yokka. Kati embeera ng'abaddegera maaso n'okubeera ng'etambula ng'ono alaajana agamba yenna gwe kikwatako jangu nnyambe jangu ntaase nsaba bwenkanya. Obwenkanya amwattu yandibanga abufunye nga manager agamba taata yali asukkiridde okwagala ebyenfuna ayagala tengetenge yaba abamalira buli kimu
ekyo nno tekiri kutengetenge yekka nojjukira ne Fresh Kid taata we yavangayo nga buli kaseera agamba njagala kino n'ennyonyi okugenda Dubai ng'agamba nange bannange njagala visa ngende n'omwana wange kati buli omu kyayina kyekimuyisaawo emmere bwetyo bwegala basona okubeera ng'etambula oludda olwo abo bazzeemu okukwatagana kati Fafa Busi tiyali ku kivulu kya Kalokasiita ng'ate Kalokasiita ku kivulu kye yaliyo ekyali awo erugogo ono avuddeyo n'agala basona okubeera nga yeewozaako newankubadde abayimbi abayimbirako Kalokasiita awo ku Serena kwaliko Pastor Bugeme Maddox Vinka Spice Diana Cindy Fikfa Maika n'abalala ono ye teyalabikako kati annyonnyodde ensonga lwaki wuliriza ekituufu saabaddewo bannange nze nabadde kalanda gyonnabadde ate nagezezaako okujjanga eryato terikola tebikwatagana simanyanga byakideeri kulinda kideeri ne puroguramu saagifuna bulungi sijja kulimba naye era mbadde nyina okubeerawo okuba naye yajja kukikushoya batitano 49 musaako nze kisaabaddewo kyajjaza okugamba ye sikyayogera maze omwaka ndowooza nga syogera naye tetwogera era musajja we mukambwe nnyo ate yali amugambisa embeera bwetyo bwegana maaso n'okubeera ng'etambula nze Morishidi Segawa